Voilà. Mani government eno nze njiruddemu nga njiraba. Ebya Zaake biwedde nga Zaake omutadde wano. Oyo. N'ebigambo byayogedde nga binene. Abaana bayize kati. Ane Kasa yabyogedde. Katubibawe. At the arm of government does not follow the law. It is very unfortunate that the legislature that is supposed to make laws itself is not following the laws. Today, it has been so clear. And I want to state that Madame Anita Mong, she is not supposed to be called the Right Honorable Speaker. She's a wrongful one because she doesn't follow the law according to this case. And I also want to tell you that as she took me to the disciplinary committee, actually, she's supposed to get there. Reason being, she has ashamed Parliament of Uganda, and she's the one supposed to be in that committee. Sijja byongerako ennyo ebyo. Kati ngali waliwo abawewete kundi kati na. Nzoga nti abaana bakubaddeko kiro na misana ng'ate tukola kaseera katono. Naye nga tukola kaseera katono. So kati ye agambye nti kooti etaputa ssemateeka. Agamba kisooka bamugyayo mu bukyamu. Tebagoberera amateeka kukola mu teyawera. Ate sipiika n'abajjaaji ate nga yavunaana. Ye mulamuzi ate yavunaana. Naye kati yalimamu interest musango. Kakati obwana wa Nuupu bwatandise okukyakana. Naye wano Kirunda abazzeemu, Kirunda nno ye gundi. Yaddirira munnamawulire wa president. Abazzeemu ng'agamba ki? Agambye bw'ati. Following Honorable Zaake's victory in the Constitutional Court. Obuwanguzi bwa Zaake bwatuuseeko mu kooti ya ssemateeka. Essebo. I wish to ask, njagala okubuuza. Is this court Kirunda my daughter, my son. Kirunda my son. Is this court in Europe? Eno court yesaze bweteri mu Europe abuza Zaake. Is it in Ghana, India or Uganda? Kirunda. Genda maaso. Nagamba, how come the ruling went in his favor? Yet is in opposition and always claims there is no justice in Uganda. Nateekako omukono FK n'alyoka asindika at Uganda Parliament. Buli omwe mutuukeko. Kenneth Omona ono mukama we wali. Kati nze ne mugamba sebo ng'okubye ennyo. N'agamba ki? Naye Kirunda Faruku ono lwaki tebamukyazaako wano ku radio? Nze simanyi na Uncle Medi oba ali kuki? Uncle Medi kyazaako Kirunda Faruku. Ensonga nnyingi kakati ekiriwo obwana bwa Nuupu kye buli ku social media. Kati omanyi kye bagambye? Omanyi kati first lady waabwe badde bamukuba. Ne baba.